Ensangi zino ekiri ku mimwa gy'Abannayuganda y'enguzi efumbekedde mu bitongole bya gavumenti ekizingamiza empeereza ez'enjawulo nga bangi bavuddeyo okuvumirira omuze wabula gulabika gukyasimbye amakanda. Ssaabakunzi w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM Honorable Rosemary Nansubuga Senninde naye agasse eddoboozi lye ku ago agavuddeyo okuvumirira enguzi ng'ono awanjagidde abazadde okukuza abaana nga bababuulirira akabi akali mu nguzi. Issue of corruption is not a one-man's fight. We should all join hands in fighting corruption. But how are we going to fight it? We need to start with our own children. Abana tubayigirize, tubateeke mu values, tubayigirize okumanya obuvunaanyizibwa n'obubi. Bategeere Katonda, omwana alina Katonda, mulimu ebimu by'aba atya okukola. Abaana bakimanye nti okulya enguzi, okubba, asinzidde ku ssomero lya Comprehensive Entebbe bw'abadde asimbula ekibinja ky'abayizi aboolekedde mu ggwanga erya Kenya okukiikirira eggwanga lino mu mpaka z'omuzannyo gwa skates nga guno gwe gusoose Uganda okwetaba mu mpaka zino. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo mu munisipaali y'Entebbe nga Honorable Senninde asoose kulambula emidaala abayizi ku boolesereza bye bayiga mu nnambika y'ebyensoma empya nga muno mubaddemu pulaani z'amayumba, okukola ennyonyi, okujjanjaba, okukola ebizigo, ebijimusa n'ebirala bingi. Honorable Senninde asinzidde eno n'asaba abazadde baleme kukoma ku kyakusasulira abaana baabwe ebisaale bya ssomero wabula bafeeyo n'okubalambika mu bulamu bw'ensi eno ate baleme kubalekera nsi n'emikutu emigatta abantu. Culture zaffe, norms zaffe ne values zaffe tugezeeko okulaba nga tubimpaatinga mu baana baffe. Abaana baffe bongere okutegeera obuvunaanyizibwa omwana ayige okubeera n'empisa, omwana ayige okubeera omuwombeefu kubanga bannanga ab'emikwano kati abaana tubasomesa. We are educating our children today but we want them to be somewhere tomorrow. Omwana twagala akole, twagala afumbirwe oba awase naye ajja kuleetera omukyala omutunuleko okomye bukomye amaaso nga tolina kyamugamba naye nga yeeyo gwasiimye. Abakulembeze ab'enjawulo basiimye gavumenti olw'okutereeza ebyensoma nga kati abaana tebakyasoma muwawa kyokka basabye abazimbira essomero eddala mu bitundu by'ekigungu kuba abaana batindiga eggendo ddene okutuuka ku comprehensive. Twetaaga essomero nga lino naye nga lya gavumenti kubanga kigungu mu nsengeka yaffe y'ekibuga kino kigungu erina engeri yeeyawulamukko. Ruth Obenanga yakulira essomero lya Comprehensive ayogedde ku nsoma empya gy'agamba nti ya mugaso nnyo eri omwana kuba emuyamba okuba omuyiiya n'okusoma nga bw'akwatako. Kati omwana asoma ku pressure n'akolera ebintu bibiri wali biraba. Abaana basomye biology batukoledde bibiri ovakedo oyo mumulabye enviiri lususu. Abaana bakoze ebyokulima ebijimusa mu faamu nga babikola mu kimu curriculum empya agriculture. Tusoma oluvannyuma batongoza enteekateeka y'okusondera essomero lino baasi egenda okumalawo obukadde 350 nga bo abayizi abagenza okutukiikirira Kenya basuubira kudda na buwanguzi. Guno bwegenda obeera omundi ogusoose okubanga Uganda etwala amasomero e Kenya mu mpaka za East African Speed Skating Interschool Games. Tusuubira okuleeta emidaali gold ne silver wetuba tetusobodde. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.